Banakibiina Kya NUP bali mu kujaganya Robert Kyagulanyi amaze nakikola essanyu jerere biibino tubirese ate ebiri ku saidi ya Prima Kadasha ne Mwami Henry ensonga entuufu eyabawukanyiza nayo tetugireseeyo n'amawulire amalala mangi gabera wano wokka ku Clarity Source 256 n'enkobaza gwe omulungi eyasalawo okutugoberera ne gamba kola kyamanyi nnyo nnyini ddala mukwano tusima emirimu gyonna gy'okola nenkugamba gwe eyakasooka okulaba videos zaffe please nyigawo olaba ekigambo ekimyufu o subscribing ye notification bell tujerabira comment section ebera wansi awo ne tuwayawayamuko ate video okugiwa like nakyo kibeera kya makulu nnyo olwotuyoka tutandikirawo mu information today. I want to wish a very happy birthday to the beautiful gorgeous sexy menyeche indeke Rahma Pinky omwana muwala oyo ali mu team no sleep. She's making 18 olunaku olwaliro ye ababadde bamwesunga babadde banje nenge ekibakomyako nti mwana muwala ono abadde tannaba kwetuuka mu myaka abadde tannaba kwetuuka n'olwensonga eyo bangi abajaguza amazaalibwa ge nga bagamba kati tusobola okukola kyonna kye tukola lwansonga tulina mukulu munnaffe naye ffe nga ffe aba Clarity Source tukwagaliza gisinga mukwano mu kaseera kano wetwogeera ayina akayimba ka trendinga bakayita picture channels nyingi zetulabye nga bakakola mu challenge naddala ku TikTok katambulidde ddala yakakola ne mukulu Grenada era akayimba ko kampushinze nnyo bambi ekintu ekirungi ennyo nnyini ddala buli omu yazaalibwa olunaku olwaleero nkugamba happy birthday to you. May your life become what exactly you want it to become. Tugenda tutandikira mu information nga tutandikira ku kibiina ekya National Unity Platform eno gye tuli essanyu na mizira ante president w'abantu president omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze natukiriza ebigendererwa bye era omukulu ategeeza n'otegeeza n'agamaze ebintu byange bikwata mpola naye nga mbitegeeza wetwogeera tetuli kamwokya yokka ne makerere kavule munnange omukulu nasobodde okugulayo giyite sector endala naye nga NUP oba giyite department endala omukulu ono aguddewo ekitongole ekirala naye nga kiri under NUP munnange giyite branch. Njagala nkozesa ebigambo byonna ebisobola okutegeeza ki kituufu ekibaddeyo bannange gibadde misanyu jerere mizira myerere buli omu abadde agamba bugambi indeed he's trying his best okubeera nga atuuka ku buli muntu yonna gyali kamwokya akyaliyo nnyo nga president naye neeno ataddeyo ekitebe ekirala omukulu ye agambye buli muntu alina okubeera nga amutuukako. Security abadde tayite abantu babadde batini ddala abokaboka abayite basobodde okubeera nga bakrossinga okubeera nga bayingira wano waguze ettaka naye nga katusuubire nti byonna ebinaatambula tetuuganibwe kubeera ate nga tugenda ku kitebe ekyo kubanga ekyaffe abantu manyi g'abantu people power our power hashtag removing a dictator yongera kubeera nga nkujjayo nkutwaleko munnange mu nsi endala munnange amawulire agaliyo nayo geewuunyisa omwana mulenzi oyo gwolaba ku myaka emito yafumbiddwa kyenkana maama we yabeera yafumbiddwa mwana mulenzi muto myaka naye munnange omukyala bwe yewasizza bannange singa omulabako mukulu ddala bannange nze sagala nakyogerako nnyo naye bo bagamba economy yebatambuza okutuusaawo eyo naye njagala nkugjayo kapaalo nkuwa information eri wano waffe munnange nga tugenzeko ku saidi ya senga justine Nantume omukyalo oyo omu ku basenga abamanyi ensonga ezo ez'abakulu era nga wakubuulira ekintu buli mukyala akobeere mwami obeera wakiwuliriza era okitwale munnange atubuuliddeko kati nnyo okojambuddewo omukyalo nageza maaso n'otugamba nti yaddukako naye bakikuba nekitambula amawulire nga otumanyi bannamawulire ab'ebiseera ebyo bakitambuza ekintu ekyaleetera honorable munoonya era omukyala Justine Nantume yali first okubeera nga addukirako omukyalo ewaabwe okumala emyezi 2 mpaka ensonga wezakakkanamuko n'alyoka akomawo ng'atamuleese Lord Fred Sebata yali mukama we nga mugambye bintu bikakkanyemu jangu tuddemu tukole bannange senga Justine Nantume nze bannaye semanyi nakomanyeyo njagala nkugjeyo nkutwale ku gali ku osha w'omukyala Diana Nabatanzi n'omukulu Mr. Lee no owa B2C munnanga amawulire agaliwo kuva mu ssula zaffe ezasigika nga si byanjwanja ffe Clarity Source you talk with Clarity munaye gali nti ababiri bano wetwogeera babeera wonna banange birime mwalimu mbe emikolo jagana it ended in tears mwa mubimanyi wetwogeera omukyala kati ali eyawobeza ttooke wava wali ali ku BBS addabwa Mr. Lee munaye nga amuswama kudda waka balyoke banyumye emboozi ezimu oba endala munnange
omuntu yatugambye wa munda nnyo era situlowooza nti byanjwanjwa. If we talk with clarity, amazima go gali nti ababiri wano balabika basalawo ekintu ky'omukwano gwabwe bagukuume nga gwakyama olw'ensonga ezimu oba endala nga za media bannamawulire bali bekisusiza nnyo nga bakuba omukyala Nabatanzi naye ebyo nabina tabifaako. Omwana wennyini lwasembyeyo okubeera nga alaga omukwano gwe banne yali ku mpewo zo BBS telefayina gwatalaba katambyako ddayo emabegawo okanoonyeko mu vidiyo zaffe mwekalingaga Mr. Lemon nange wanywedde walidde oli otya munaye banne ng'ali ku TV kwennyini nga tatidde bantu bonna awo omukwano gwabwe wegutuuse bo balaga mwogere bye mwogera mukole bye mukola mulowooza bye mulowooza naye nga kiri wakati waabwe ababiri. Abo ababiri tubageeza kisinga ababala batwe basazewa ffe tetuyijinako buzibu ngena kujja nkutwaleko munaye kibadde ku Old Kampala olunaku olwaleero. Thank you for keeping it. Clarity Source 256 Mera Fatuma Sulaimana abadde agakutuusako nagamba eno y'ensibuko ya information etambula mu ggwanga Uganda even around the globe. Ku mukwano atanaba subscribing please tovako nga tukikoze ekijja kubeera kyamakulu nnyo singa onoobeera otudde noobeera nga te information omufuna ataliko byanjwanjwa. Mikwano mbeera bulungi mweraba. Thank you.